Okay, tusanze obbalawa mwenna abatwekumiddeko ku verse 256 amanya bampita simple with the two beautiful ladies, one small, one big. Ekyo kyekyetaagisa naawe bagambye bba balaba bamuzibe era balaba nti omu munene omu muti. Short and big show. Wamma muli bamuzibe mbu temulaba. Kale ndine Lian Kosane Apple. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ebadde mu mawulire. Bayirawo ensonga eno eya Nsambya ne Mirembe ewangalidde mu mawulire. Kyekanoza bakiteekamu ssente bateekeramu ddala. Anti omwami n'omukyala bombi bayiziimu. Walabeka kiripu nga Nsambya alina byakola ku live, Mirembe n'ayitawo n'amugamba how are you baby? Nze kyandabikidde nga bali abantu just like how are you baby? The divorce is finalized. Are you fine? yaddala Twamaze divorce era lawyer n'agamba Mirembe twamaze gwe naani? Nze ne Mirembe. Nze soka nayo ku timu ya Galo Child. I'm team Mirembe. I don't deal with men who by the way. Mirembe weyakyaya Nsambya n'alabika n'atandika okufaanana obubi. Azini yamukyaye byaddala. Mirembe weyakyaye Nsambya n'atandika okubijja empale zire zikyamunyumira oba bulijjo zibeerawo. Is a Rabbula couple ku social media okweyo couple sajja. Rabbula nti tulinako kati ejo kale mpozi ne banzola tulinako essatu. Nalabika kiripu ka Mirembe ng'alina omukyalo omu nga wali mu kukola vidiyo nga balanga bino ne bane bizinesi z'ennaku oba yino kubayita happy home. Happy home abo bamikwano byadda kati kiringa ng'ono nange. Azaala buli mwezi. Yanti wali muntu asobola kuzaala buli mwezi. Naye gwe takoma kuwakola ntalo. Naye agamba n'okugamba mbu olubuto lwalina mbu lwa Mirembe. Mbu she's a surrogate mother. Nanga balwetikiddeko Mirembe. Mirembe yalumuteekamu ati? Tomanyi sayansi. Baakudde mazzi gaani gaani. Lwa Mirembe n'Ensambya. Oli abazaalira omwana. Mirembe tasobola kwetikka mwana. Wega kituufu bajasi yako. Social media. Nzabaire story simanyi sikutera nnyo goberera gundi rakasoyo. Story ya Mirembe n'Ensambya ekyannemye okumanya we yatandikira ne gye byava because the last I saw those guys we are in love. Then the last for me I saw those guys Mirembe genda ku vacation ne happy home Nsambya taliko. Kyali kiraga kiyale nti bamukemako yes. Bale nitaga sente zigenda China. Because aka business katwe. Yes, yamufulikidde business. Bannaye nkuba omulanga. Mwewale okukola business olwokuba olabye omuntu agikoze. Ogenda kukola loss, nina kyali wange yaguze akanyonyi. Nokuba kandi wala nange kabalaze. Akanyonyi kamufuukidde akanyonyi apo takyategeera. Butterfly. Yakubidde omukyayina yakamuguza amugambe erinnyo ly'ekyayina. Hands on clients. Mugambe. No, you tell the Chinese. Quite chan kwa. Akakanyonyi nze nsobola okukafulanga. Just lwakuba sinafuna budde katula. Like seriously, I can fly it. Wallahi nsobola okukafulanga just budde. Wallahi nsobola okukafulanga. Tubale story ya Nsambya. Now, we are proudly sponsored by Jolo. Era tugamba tulina ettaka tutandikira ddala kakadde kamu n'ekitundu. Ettaka lyaffe tusangibwa Mukono district. Tulina estates ez'enjawulo ate nga twaguddewo estate yaffe empya eri Mayangayanga Kawuku. Mayangayanga Kawuku tukwata $1,1.5 million. Abeebyapa nammwe bikyaliwo. Bw'ayagala eka nawe jangu twongere. Ennamba gy'erabaawo gy'ogenda otukubirako ofiisi yaffe enkulu esangibwa Mukono Kiyunga. Ate tulina endala tulina 2 zokka mu Uganda. Endala eri Kireka ku shopping center. Bw'ayagala okulambula tulambuza buli lunaku.
lwolabidde kano akavidiyo oba wolabidde eno gundi channel njagala okubirewo essimu tofaayo oba okubye ku munana gwa kiro. I'm always at work. Available. We are also sponsored by Zaid Lighting store. Tegeza tulina amatala gonna olina ennyumba ye eyawaka wetaaga bedroom lights is setting up more. They even have kuzina wetaaga olina hotel olina restaurant apartments. waliwo bano abakwata ekitanda ne bateekako buno obutala bwa disco light. Ffeno tulina amatala agasobola okujja mu kisenge ekyo nga bedroom. Tulina amatala agali smart. Yeah. You just call. You tell it lights on, they are come. It's meow. Meow meow. Nsambya furniture ne mukyala we Finally. Beddings. Chiwedde. It is now official. Halu tuwe. Munange twayawudde kooti ya finalize nzerera. Like bali married, legally married. Twagenda mu kooti. We did court wedding. Civil marriage. Yes. So nabo bali bagezi. Bagamba okwonoona ssente. Omusajja yakipika nnyo. Wuliriza abasajja era abakyala mubeereyo mwegendereze. Omusajja azze akukwanye ku Monday ku Lwokubiri ku kwanjula ku Lwokusatu kukyala. That is my case. And my Carlos, not current, just to Charlie. Bali mu kuyomba ndaba message. Our relationship has been long for how long? For my case, Beatrice Mukatulisi. Ate estontu wana atasuubira kukyusa. Nange ndi musiraamu. Estontu wana atasobola kukola ki? Kukyusa. Kati kugamba kwa pojja. We are okay buli omu okulwera. Okusigala mu ddiini. So naye twagamba wetutuuka for marriage. Ogenda kugenda mu muzikiti. Omukatoliki. Ogenda mu muzikiti. Soko kyogereko. Yes. Omukatoliki ng'atandisa. Mugenda kikola bati. Omukatoliki n'envinnyo nyako kasuuna bbe. Naye enyeweewo. Obadde okyagula. Twateesa nti oba tusobola kugenda mu muzikiti kuba ya asobola okujja mu muzikiti. She's okay with it. Naye nze what I cannot do is to go to the what? To the church. Ekyo kyosobola. Naye tugamba we can do civil marriage. Yeah. We can tukole okwanjula okukyala nga biri traditional. Kyozeri Becky ne bakolera kye baakola. So n'Ensambya kye baakola. N'Ensambya kye olwayawukanye. Ne baddayo. Era temugenda tulaba wali ku Nsambya. Nsambya building awo tubadde tugabana business for Mirembe Furniture. Tugenda vaawo ekizimbe tugenda kibalekera. Tulabe oba munaakisobola. Bagambye Nsambya ina ssente leera nga yagulira gundi Mirembe iPhone 17 Pro Max ne beerabira. Waliwo abali ku ttiimu ya Nsambya. Bagakonga bawangudde olutalo. Bani abali? Sibimanyi bulunze mu you guys just feel me out. Baliwo abakazi ababiri. Bani? Baliwo. Bongera amanya Nalongo. Nalongo kitone. Yasinza okulya nnyo mu ssente zaabu. Ye nalongo kitone tabera side n'ewange. Kati wali ne yasaze eddiiro Zubeda. Naye aziwanza. Kati ali waffe Bamirembe. Luli alitanyega naye kati bamuwadde evidence na ekintu akipikanya kiteekamu amaanyi. Ate akitaddemu nnyo fiimu. Nnyo. Ne kagutankuula ye Mami Flower. Oyo ye yali ku side yaffe from that day. Mami Flower tugamba gundi ki? Yali ku Nsambya. Yali ku Nsambya n'egundi. Nalawo ka video ng'alangira gundi. N'abomako ku Mirembe. Yali ku Nsambya. Mukwano n'agenda nayo.
kati welwatuuka ndowooza ankwata katabu nkwata katabu akatabo kateeke wali Now, all in all, we are happy. I mean, seeing some video nga Chicky's out having fun. Bana bawala temu papa. No. Let me tell you, we already have. Nenda uli da apple. Nze ndi timu Mirembe. Nze okuba sali mweyo saga ya sente. Tuyina sente. Twayina sente ezo tuzina. I'm just giving you an example. Nze nkugamba sali mu saga yeyo ya sente. Ayingizamu ekituufu. Ngoja nteekamu ekituufu. Sali mweyo saga ya sente. Wali mu saga yaki? Omukwano omugagga, omwavu, omutwala kyekimu. Saawa zino Mirembe alina bye yali tasuubira mu Nsambya kozi we tulaba ku interviews ezimu yayogera. N'agamba Natuula, abakazi twagala nnyo kati apo obwana omukozi wo nga bakuwa ekitiibwa. Nze bawo najja nga ndeekaana akuyisaamu amaaso bituluma. Ate gwe ng'olaga nti omusajja bambi okola ki? Omwagala. Kaakati ebyo byonna byakola Yesu agenda out naye Mirembe tali okay. But I think she's healing. That is part of something called healing. Healing tosobola kera ku machalia. Nedda sikwekaza. Kataka sajja nga Kansambya kagogo. Alabikanga kituufu. Kachoka olaba mubi. Mubi naawe. Nze okugamba rabbula lya kapo ku internet nayo sajisi. Get serious. Omwana Mirembe obulungi ezinyiiza. N'abantu b'eddiini nga batandise okuloga. Wait, get serious. You want to tell me that guy is not handsome? Naawe yo mulimu ne kala before. Asinga n'omukazi omulungi. Ffe ba Mirembe twayamba buyambi okwagala Nsambya. Omwana nalina n'eddimpo. Naye ne Mirembe anti naye agikaka. Atagwa mu ntalo nze nakuta owakula entalo kati timu Mirembe n'ogiddawo nedda nayogera side gy'oli akuba zonna ezikuba left right nedda nena okugamba ekibi ekiri ku muki n'omuntu eyeesese ennyo oludda abamubi bannaani olaba yani oversmilinga nnyo nedda we smile to hide our pain abantu abali nga bo bali jole kati nganze ola Lilian kati olaba apikomu gwe mugamba w'ekitima oyinza okusanga ng'asinga Mirembe empisa ennungi. It is okay. Omukazi ono byayisemu bintu golama amafuula yatugambye yayitako emmanju Nsambya nga ayita manju yaliyo mama fuula babimugamba babi ani yabimugamba Mirembe nawe wakkiriza nze nina mukwano gwange omu yaŋŋamba omusajja yamusaba kampiteko emmanju n'omukazi nakkiriza n'agamba olunaku olwasooka byamuluma olwaddako nno nawe oyima wamma ng'olwaddako wulira yamugamba mpitaako eno nemubuuza Pastor tell me how iti ng'otanagaana nedda aja soka nakubayo katooti alabe gyase wamma we are happy era saawa yo n'ekizimbe tukibalekera ate nkimanyi bulungi ekizimbe kyo you can't sustain that building temusobola mpozera mugenda teekamu ki mugenda teekamu nga tuleeta Japan katwe bangamba Hilda accessories n'Ensambya omusajja oyo takwanya bitooke Hilda n'agamba n'abyegaana Hilda mwana mulungi nnyo ku Nsambya nawe nedda Hilda mulungi Hilda mubi tosobola geraganya Hilda ku Mirembe yeyerusa Hilda nawe asinga Mirembe Mirembe kasiwufu naawe Kahilda
Mirembe yakwata mu kizibu. Actually, natural. Anyways, I'm happy okay, they're now finalizing. Ati Nsambya chobero teka mutima kiriza. Life moves on. But tulaba kanale mugume ne munne, tugume ne munne. Obviously, what in relationship is getting breaking up. It is hard for people to accept. Lenga, it is advisable to accept it. No chita. Ati olaba kati ne nyumba Nsambya jalimu. Yalisasula. Kati yambe nyakatya. Byonna Kyogamba ffe twaleeta mpale zaffe na susu. Mwagana. Naye baabalaga ebifaananyi by'omusajja. Mwagana. Kale tukole bwe tuti. Mirembe. Nze ndi mukyala, I understand, oba oyina we wakosebwa. Ekisinga okutumenya basajja bano kukitinda. Bwenzi. Era okubindako, era okyo mwekiri omuntu agatandika okukuba aba yayenda ddanga okooye. Ne ssente zaffe abasajja bano babbi batubba. Kaki ekirala? Bisatu. Mpulira. Tewajja kuleetera soda ewa munno. Nina n'obukebe bwange nteekamu ebinusu byawe. Soge. Ngambe Beatrice byozookola. Bisatu ebituluma. Enkuba lwe yasembayo kuyisamu ekkayi yatwala entebe zonna. Wamma Mirembe. Sinawo kali eno kali wano. Wamma Mirembe vaayo. Bino ebigambo byetiŋŋanya ekirungi tomenya omwana. Anedda yogera ogambe kale Nsambya naye ayina ssente ze bye mugamba muzamuteekamu. Si bituufu. Mirembe tanabyateeka mu Nsambya naye alina bizinesi. Bizinesi ki nga Nsambya yali talina wakashopu? Mbumire. Nsambya yali talina wakashopu. Yakolerawo. Nsambya wuliriza. Bino bye tujja ne ngamba Lilian kantuleko wali kabala onjiribe. We bityo we byali okitegeera. Kati wuliriza. Okujja we bati. Kuliko oteekemu Nsambya furniture. Ogenda laba obufaananyi bwa Nsambya ng'atandika abajja. Anti tetugabanye osobola otandika yaliye nga kuliko n'erinnya ku kako ka workshop Nsambya furniture. Liani kati kankunnyonnyole Nsambya furniture. Eryo erinnya ate waliwo omuntu omunene alina Nsambya furniture ne ku kigo gyeriri. Okitegeera kino kyajja kati zendako we bakuyita apo waliyo ne apo. Apo 256 waliwo ba apa abalala era waliwo ba apa abalina ssente abali more famous than me. Okitegeera Nsambya kolaki bakola ekyo. Ono yali talina workshop nga bakompitinga owulira hapiho mu Mirembe nga bamubuuza tulage wakashopu nga wakashopu tekola ki teriiyo. Laba omukyala abeera ayitaayita wano Nsambya nalaba ekyo ekizimbe ky'abafaaza nagenda Mirembe n'atuula n'agamba omuki mbagamba Nsambya ne Mirembe buli omu ayogereko ekirungi munne kye yali amukulimu. Yazaala kitegeeza yali ayita manju kati kwaki g'oyita manju ng'oyagala mwana mama fula bwe yatugana osobola okuyita emanju ng'oyagala mwana asobola okugira emanju asobola okugira emanju. Ddala Nsambya omusajja munnange oyagala ki emabega? Ayagala ki emabega? Okebera nenulaba nenziza basebo ne bannyabo nekyo kyawedde. And I want Ivan tukukkiriza nti omanyi okay relationship ewedde Nsambya Ivan tulina detail okitegeera bwino tumuyina ku simu nekyo twagala mubalaga tulina bingi endako olinajo ebibyo mulinde naye Mirembe bonna baakola obwenzi Mirembe ne Nsambya twakola bwenzi. Naawe tuleke bagamba tewali sokoziriki bagamba tewali mukka guva watali muliro. Baleeta nnyo honorable omujjukira yatuyamba luli nga tuva eri mu kyalo. Teyali yali mu pasti osiikiriza tebandaba yali mu pasti
kali awo kasiimu n'ekyo obadde olina okiteekamu ate si musiimu walalabeyo omusajja omugagganirira wabula gye bali ngaani ng'abantu bazifunye muyabeera zifunye nedda yaba zifunye buto nga za maama we teyazituuyanira zaali za maama we ne taata we waliyo omugagga omulungi wamma bebekulu ekyo ekyakulira mu ssente za taata waayo yamwegaana ku masomero kitaawe ge yamuteeka y'amalungi nedda teyegana taata we ngamba ye yagamba nze ku pulezidenti kwesiba anti leera kati tetulina muteekamu olange omugagga asinga no ne amuno yakula teyali mugagga kugamba abeera mu kale yo awo osusiza mama wama Ivan Kiriza relationship eweddewo let's go to plan B tugenda ku plan B okitegeera emotoka yafoji keberako which allegations Ivan Kiriza already divorce weri already divorce weri ate olaba ekirungi nze kinewunyisa abakatuliki tebatera gaba divorce era that's what we worried for abakatuliki tebagaba divorce babagirira mu kooti neera like yali ya mu church bandi bagambye nedda resolve things naye kale let's separate mama Fula yajjagezeeko Mama Fula okumanya mama Fula yali eri wa Nsambya n'asooka yisamu famire ya Mirembe eggaali n'abavuma anti nedda ensonga eyajjeeyo nga maama ali ku sayidi ya Nsambya ng'omwana tannabotula byama n'avuma abaana ebitwa ebinene lindako nkubuulire apo kati wojja taata maama wo n'agamba ne bagamba apayi n'empisa embi yazadde ebbali n'agamba ku musajja byabadde atukoledde mwana gwe lwaki omanyi abakazi wetugwa mu lavu tusigibwa olaga nti omusajja yakola buli kimu okimanyi nti nno wensolo gwa mukukwano naawe kasimpa omwavu kuba tolina nenkutwala ewaffe nenkuwasa basebo ne banyabo tuli private sports ani omumanyi omwavu ati nkugamba ng'oli mwavu nenkewasa nenkutwala nenegulira ente nenegulira entebe okyali ku Nsambya tubadde tukyali awo naye Mirembe sente yazijjawo akozeewa mutya Beddings ogiwulidde ebbanga kimukoze mutya tulekerawo okusobya abaana omwana yatandika okutunda kapeti yes honorable yatandika okutunda kapeti ddi myaka emeka ng'owulira mwaka gumu omwana nga yali agamba get ready with me n'ekirimi kye get ready with me last year ebyaddala the previous year no bwenojja ng'ewammwe mubadde baavu nga waabinyumya kuba Mirembe n'agamba abazimbidde ennyumba eyasomerayo mu kacacanka n'ajja mu kibuga n'amaamu abantu tulina mikisa kyobola nebijja kwekikabu izeggo kale we are sponsored by Zaid Lighting Store balina amataala gonna abeetaaze tugire ku namba eyo we are also sponsored by Joy Quality Properties bagamba nizalika n'akadde kamu n'ekitundu ofuna ettaka balina amayumba agawedde ate naawe oyagala okuzimba ebizimbisibwa bibeerawo ku kibanja mpola nze Simple Apple ne Lian subscribinga tapping a notification bell tugenda kukwatagana ate mu story yaffe eddako keep yourself glued subscribe mwalaba mwelaba